Remove those shoes are not for the ordinary people. These are people, they use them for killing even in Uganda.
Namuli yakukisenge kuli obwo yakwata okutambula. Yabera pressure. Watu kumpola mpolo. Ne filmu yaffe ekyaliko abaka abaliko bana Francis.
Sebagala Amos. Criminal offense number 140 of 2024, Uganda versus Boberius, Akembo Bananas, Namalele Muhammad. One cup square. One cup, Wabadapo, One cup your egg two. Boakuli, Sisula Richard Cabonero. Sula, Your egg three. Bo Safu, Awesi Francis. I was Francis, Your A four. Where Who is the probation officer? Language. What's the one asking? Sebagala, Ulichi, Ubenako Sabuchi. Sango, Birako Mutu, Fao, Mutu, Nampotana, Kawaii, China, Munana, China, Muda, Akaluna, Isango, Chica, Miwan Sebagala, one part this way, Chisuro Richard, Kabonera, Awesi Francis, now Rabatana Quatua, the Napuzome School in Arumo, Mezobotna, or Mwakabu, Charoche, Papora, Katogo, Mukabe Katogo, Bomlaina District Yonkol, Mavirako, Fakwa Masiga Junior, or Mata Masiga Junior. This court has the jurisdiction to try you. Okay, there are two charges. Rome Savoki, Kuchinimbro, Kuvirako, Fama, Montana, Commissioner, Akaluna, Chica, Muban Sebagala, one card this way, Sue Richard Cabonera. And Balukake Tom. Wait, Chamba de. Wokuta, Wokuvirako, Mutu Fana, Montana, Kawaii, Chumichinana, Munana, Chumichinana, Munda, Chica, Muban Chamba, the James, Mrs. Senior Joriga, Manipula, Banionjo, the Balukake Tom, the Napuzo, the Safi. Balukake Tom, Muvunani w'omusango ogw'okuviirako omuntu okufa olw'okutirimbula omuntu nga mukwatagana n'akawalo 188 akabona mu bisango by'eggomero. Kigambibwa nti kyambadde James Busisi Ssenyonjo Regan oba amanyiddwa nga Nyonjo Balukake Tom ennaku z'omwezi 3 mu mwezi omubereberye omwaka guno ku kyalo ky'Essonge mu buluka bw'Emisinde namudirira Bosa Sam, Wabadako, Mondo Prinsiano, Amudiro, Wampamba Hadison, Alinga, Seroza, Jumalinichi, Kaweke Rita, Ulinichi, Bosa, Mufunani Wemisango, Kilifu, Busoka, Twali Amateka, Mugao, Muvirako, Mufana, Mpontana, Kawaii, Chikunichinana, Munana Chikunichinana, Kaluna, Musango, Chigambibwa nti Seroza Juma, Chipa, Amaniga Machipa Taka, Kaweke Rigan, Bosa Sam,
Wamamba Robert Wapaparazzo Robert Samara Francis Serumaga n'abalala batannakwatibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwaka guno kyalo kye bayita Samuka mu muluka gw'e Katologomu Gombola y'Enama mu disitulikiti y'e Mukono bamutwalira amateeka mu ngalo mwaviirako okufa kwa Maanyi Sanya James. Omusango gw'okubiri era kutta omuntu bamutwalira amateeka mu ngalo kigambibwa Musolowooza Juma amanyirwa nga Kibba Ttaka Kawuka Ebigambo Busa Samu Samu Wampaparazzo Semana Francis Serumaga n'abalala batannakwatibwa ennaku z'omwezi 12 ogwokuna omwaka guno kyalo ky'e Semaka mu muluka gw'e Katologomu Gombola y'Enama mu disitulikiti y'e Mukono bamutwalira amateeka mu ngalo mwaviirako okufa kwa Mwami Bavuba Moses. Oluzungu wameka bali 19 kakati sebo ogenda okuŋŋamba nategedde ekintu kiwanyize naye kati bwengenda erugazi sebo eri abantu bonna abeesanga nga bafunye obuzibu mu nsasa geno yagwa ku byalo Walusubi, Katoogo, Wunga, Gamba ne Kakoola era n'okusaasira abatuuze baayo olw'ekikangabwa kyabagwako. Kati ensonga zetuze tuzigoberera kumala ebbanga okuviira ku Lwomukaaga lwekakwatibwa era njagala okwebaza abakulembeze abayimiridde awamu ne poliisi okulaba nga abamu basobodde okuteebwa. Olwawo bangi era olwaliro baleeteddwa mu kkooti wano e Mukono naye nga bwe tukimanyi nti omusango gubaliko gwa Naggomola wayinza obutavaawo kinene nnyo. Kyokka njagala okukowola poliisi era negikubira omulanga nti tukole omulimu ffenna gwe tulina okukola okulaba nga twongera okuscreeninga. Kyemmanyi nti eno yali mob justice kiyinza okuba ekizibu ennyo okwidentifyinga ani yakola ki newankubadde nga abalala beesanze nga balugendeddemu. Kati tusaba poliisi yongera okukola omulimu gwayo n'ebitongole byonna ebinoonyereza okulaba nga abaana bonna buli mwafuna justice mu ekyo ekyabaddewo. Era nyongera okukola poliisi kubeno mu community ffe tubeerayo tuwulira olutalo luyinza obutakoma awo olw'ensonga nti bo bagamba kanaaluzaala oba eyavaako obuzibu bwonna ate yetannaleetebwa mu kkooti ate n'okumanya gyali tebakola ki tebamanyiiyo. Ono wankubira omulanga kanaaluzaala naye apurezentingibwe mu kkooti okulaba nga abeetaaga okufuna justice bagifuna ate naye avunaanibwe ku nsonga ezo zaali. Naye nga mu byonna njagala okuwola abantu b'e Katoogo, Wakiso, Walusubi, Kakoola, Lukalu, Kimbuguma mwenna embeera eno tusaba nga bakulembeze nze nga Nakavubo osokedde mu nteeko okuttingana si kintu kirungi kubanga tuli bantu ba community emu. Naye tusaba Mukama atuyambe ekino tukiwangule era tukiyitemu nga bwe kifaanana. Tubaddewo
era tuyimiridde nammwe tukyabasabira mukama atuyamba okusobola okueliminatinga abakozi b'ebikolobero mu community yaffe. Munaamuwa entebe agimutwalire ewali Ssubi n'abayitako n'agitwala, kati bw'aba akomawo ng'amaze okugituusa ne bamuyimiriza, kati ne batwala booda enkeera n'ajja n'abagamba naye mwatutte booda yange ne bamuyingiza munda. Just like that. Ne Sambosa abeera Namuludde. Sambosa. So gwe kiki kiwandyetaaze nga maama w'omwana oba? Nze kubange mmanyi nti teyalina musango naye bafuye nnyo okulaba nga bamuteekako emisango gy'ataakolako wadde okugenda okumpi n'awali Siini teyatuukawo, naye gwe bafudde nti ye yazza omusango. Kikosa oba owulira bubi naye kati ku mateeka gaffe agali mu ggwanga ko tolina kyakukola era oba olina okukigumira, naye okigumira lwa bulumi lw'olina nti kusigwa abaali mu buyinza nti tebalina abalumiriza, kubanga ekintu omuntu okukusanga ku boodayo ng'ovuga ne bagamba nti yimirira ne bagamba ate afande nkoze kiti oba oyagala booda gisange mu kiyembe nenzija enke ate ne munkwata ne munteeka munda nti olwokuba mwagala emitwalo 3 sizirina. Bwe tuba tukyali mu ggwanga tuli luddawo banaye batusaasire, naffe tuli bantu sega nti ffe tuli nsolo. So kitegeeza ekyokumma ssente nakyo kyekimu ku kyamuteekesa. Ekyokumma ssente emitwalo 3 kyekyamuteekesa mu kkomera. Yamugamba tolina emitwalo 3 gyamu engato oyingire mu kkomera. Zagenda okunkubira essimu omuteekerako ssente ng'amaze omugyamu engato amuyingiza mu kkomera. Ate bwe najja enkya ne mugamba kanga kuwe yagaana okugakkiriza. Yali mu office ki? DPC bamuyita Kachwe. Kachwe alako mu trading center we nali ne batukwata nga batukuba era bwe mba naye nkulaga amabwa mangi genena ebiwundu bingi ne batuleeta naye ng'omusango gwe batugulako teri akugamba nti musango gundi era obusungu tetulina bwe tumanyi nga batugamba nti twali suspected okubeera nti no twatta abantu 4 naye ng'ekyo kintu kyewuunyisa kubanga abantu bonna abaliyo bonna abamu bateereddwako ne teri gwe bagamba nti nno aliko omuntu amulumiriza wabula okujja obuzi ne bayoola abantu abo n'abeekatoga abantu 14 era wenjogerera kati wasigaddeyo abantu 9 bakyali mu kkomera kyentegeddeko nti baganye okubawa beyiro basazeewo baga nti abo bennyini bali beetaba mu kutta abantu babaguddeko emisango 2 ogusooka gwe gwa malicious damage gwe babaguddeko nti bakuba ennyumba y'omujaasi ate omu gwe abantu atuuze gwe bamanyi nti no yeyatta abantu baabwe ne babagulako omusango mulala nti mob justice murder kitegeeza nti no bamobilizinga mob justice ne bayitaba mu kutta abantu abo 5 gy'emisango gye babavunaana. Okutya kweyongerera ddala wakati w'enkolagana y'abakulembeze ab'omu ggombolola ab'Ennama kubanga mukimanyi bulungi nti Katoogo bwakwatwa abakulembeze okuli Kawombe ne Chairman Katamba nange Soweto tewaliwo nkolagana yonna kubanga tosobola kukwata abakulembeze era n'abakulembeze bonna bali mu kutya abandi badde bajja ne basalawo okuyimirira abaana bonna balira ku nsiko bonna badduse era bwolaba bano omukulembeze kubanga poliisi yalaze nti nno egamba nti erina kufa n'abakulembeze tewaliwo nkolagana kati olwaleero wakati wa poliisi n'abakulembeze olw'ensonga nti nno babagamba nti balina okuleeta abantu abatta abantu abo abakulembeze kyebatanda kibamanyi bulungi. Omwami oyo nno nze mbadde mannya lya Kalimu omwami oyo nze kennyini tukoze lipooti nnyingi ku bikolwa byabadde si gwe gusoose nga yeetaba mu kutta abantu naye kikwewuunyisa nti ne fayiro y'engirabyeko nti bamuguddeko musango gwakubeera nti yasangiddwa n'ebyambalo eby'amagye mu bukyamu eri egy'okutta abantu abatuuze gye bamanyiddwe bulungi nga balinako n'obukakafu bagimuggyeko kyentegeddeko nti kakati avunaanibwa musango gwa kusangibwa nabyambalo y'amagye mu bukyamu era bwe twadde ku paleedi bamweganye nti si mukozi waabwe nga w'amagye bamuyise disaster. So ekyo kyekyewuunyisa era talina musango gwonna gwavunaanibwa ku ebintu byonna ebyavuddeko entabwe mu kitundu. Amaanyi ssebo okutya kwa amaanyi leero mbadde mu kitundu ne bw'ogendayo olwaleero abamutuuze abamu naddala bannayibaazi be batandise n'okusenguka nga bagamba nti batufunye amawulire nti agenda kuteebwa addeyo mu kitundu ate ng'alina be yeewerera. So abatuuze bali mu kutya kwa amaanyi kubanga bakimanyi nti ekigenda okuddako tekigenda kuba bulungi n'obulamu bwabwe buli mu matigga era bw'ogenda n'otuuka mu bitundu byabadde abeera bannayibaazi bonna batandise n'okusengukawo abamu bayinza okufuna obulabe kuba bakimanyi bwaddayo mu community kyagenda okukola tewalini ayinza kukitegeera kati
so abatuuze bali mu kutya kwa maanyi kubanga essaawa yonna nkukakasa wano agenda kuddayo kusinza kati ku musango gumusigadde nga mulandi erinnya kansala Lwanga Sowedi akiikirira omuluka gw'ebulika paliisi naye nga ndi mutuuze w'Ewakiso ne bakwata abantu 19.